Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo mu kaseera kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Akasana kakyagenda mu maaso n'okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Wabula amawulire amalungi gali nti gye bujjako mu maaso awo nnaku nga 2 oba 3 tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebiri mu bugwanjuba n'ebyo ebiri mu masekkati g'eggwanga lyaffe. Era bwe tutunula ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga omukubo gw'enkuba gwongedde okusaasaanira amasekkati ga ssemazinga wa Africa ekireeseewo enkuba okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Mu biseera ebyokumakya bitundu ebiri mu masekkati g'eggwanga lyaffe tusuubirayo oluwandaggirize, so nga ate mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira nti nno ebitundu ebyo ebiri nga Kaseese, Mbarara ne Kabale akasana tusuubira okwaka, so nga ate mu Masindi yo tusuubirayo oluwandaggirize. Mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba mu Jjinja ne Tororo, ate ey'omu Soroti tusuubira akasana okwaka. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira nti nno ebitundu nga Kitugu mu Ggulu ne Arua tusuubirayo enkuba okutonnya. Ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira akasana okwaka. Mu masekkati g'eggwanga lyaffe ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 era nga mu biseera eby'olweggulo tusuubirayo enkuba okutonnya. So nga ate mu bugwanjuba tusuubira nti nno ebitundu ebyo ebisinga obungi tunabyo tusuubirayo enkuba ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu, nga n'ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 28. Mu bitundu ebiri mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe bitundu nga Tororo ne Jjinja tusuubira akasana okwaka, kyokka ate yo mu Soroti newankubadde ng'enkuba ejja kutonnya ebbugumu lijja kutuuka ku degrees 30. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 30, nga n'ebitundu ebisinga obungi tusuubira enkuba okutonnya. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo bw'eggwanga lyaffe mu Beijing tusuubira akasana okwaka nga bwekakubakubamu, so nga ate mu Johannesburg tusuubirayo enkuba okutonnya ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu. Olwo mu Kata tusuubirayo pereketya w'omusana nga n'ebbugumu eryawaggulu lijja kutuuka ku degrees 36. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Michael.